tomala gaduma mbunza okufuna emirembe bangamba nneme ebijja bya jjajja sima ebijja bya gondi olwo nfuna emirembe ani ekigamba mirembe ogenda jijja wali abantu bonna abatemu gwe ng'omanyi wali osseeko oba ng'olina n'omutima ogunatta emizimu ogisuubudde olina bw'aba nga abadde wa kisa nnyo abadde mulungi nnyo abadde asaasira naye bw'amala okufa bwe baba buli omu akwata erirye muba mwawukanye oli agenze mu nsi yiye nawe osigadde mu nsi yiyo n'emmese bw'ejja mu nnyumba manya olina obuzibu emmese temala gagenda mu buli nnyumba ya muntu era bw'otandika okugira babeerawo obuzibu kubanga era bw'ogiroota obuloosi biba bizibu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRF kwetuli amanya bampita Rimasam oba so kumpita Metani Club Bongo weewaawo n'olwaleero wendi wano nkomyewo neebaza Mukama oyo mwene atayuyizibwanga atudde mu ntebe ye emu ye yokka bweti alamula okumpa amaanyi ekisa okukomawo buli kadde nze nzikiriza nti bwe ndyekwata obulungi bwe ndyeyisa obulungi bwe ninkarekinga bannange okumunoonyerezaako kono okumusomako osanga balikyuka ne bamwegattako siri wano kubajajinga kubaboora kubeesittala nedda Katonda waffe tali bwakyo wabula ffe yatutuma kugenda gye balina kwagala buli kadde tubabudde tubalaga omukwano ogutenkanika osanga luli balumu balitubuuza ati naye njagala kumanya Katonda wammwe yaani oyo abakozesa ebyekisa bwe bityo kyane eno yaffe ffenna tetujja kuboora buli muntu yenna alina enzikiriza ez'enjawulo ajja kujja akyazibweko naye waggulu wa byonna ffe ogwaffe gujja kuba gumu gwa kumusibira ntanda ng'avaako nti Kristo ali omu era Yesu ye Mukama Katonda waffe ali omu tayongerawo tagattibwako gwasinza amasanamu asinza busitaani obutini n'ebirala ekyo kikola ku lulwo naye era tubajjukize nti waliyo neggeyeena kale encouraginga munno okwagala Katonda wo muzeemu amaanyi teeka ku njiri y'ebikolwa tobeera mu bintu byakubalaatira mu bulumi bw'abanno luno n'obatwalira ku Kristo bajja kumwetamwa ojja bakyayisa Kristo naye bajja kwetamwa kale beera wa kisa yimirira mu njiri yimirira mu byawandiikibwa bitegeere ogende gye bali n'ebikolwa naye kisa nga oli full packed olwo nno osanga oli banuuna okuva mu kabi baganda bange abantu mawano babakama bange Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero tugenda bujja ku luguudo bwana bumulekwa bukateyamba obunywa ebiragalagala bwonna tubutwala Kamengo sitaani takyasobola kiyimiriza tuli mu kusereka tugenda soon kutandika kuzimba ennyumba z'abasomesa olwo essomero liggulwewo buli mwana wa kusoma twagala tube nga ffe abeesalirawo olwayo tusomese 5 olwayo tusomese 6 omulabe sitaani abadde amalawo obwana bwaffe twagala tubusomese Bible tubusomese Katonda waffe tubusomese ebyemikono tubusomese okweyisa obulungi okwagala ensi yaabwo menye kindeke ekyo tugenda kisobola kikola oba kigenda kusoboka ng'oyise mu kutuwayo ekifaananyi kikusiige nga bw'oli tukola furniture owawa bweru antique furnitures craft furnitures tusiiga ebifaananyi tukusiiga nga bw'oli tusiiga ebifaananyi by'omu mawoteero menye kindeke kigwe tuwe woteero yo nga wakagitandika tugikuweewedde sente ezo ezivaawo tuziteeka wa
zetukozesa okugula amadagala, okugula embaawo, okugula engoye z'abaana bagulira engoye, okugula amabaati, emisumaali n'okusasula abazimbi. Tubateekereteekere wansi w'omulamu ogugamba tetwajja wano kusabiriza bazungu, tetunyooma bazungu bakolako bye baakola. Kakati ekiseera naffe tulaga abaana baffe nti bajjajjaffe naffe tetwali bajega. Leka tukyuse bye tutagala kulaba, tukooye okulaba Omufirika asabiriza. Gwe ne wekinigine ekimu ne kigaana ky'1300 okiwa munna ayita mu bigere n'omulifaalinga mu bazungu. Bunafu kyenkana ki obwo bw'oyina? Kakati nno ggwe tukwatireko kikakatako minisitule n'etambule ng'oyita mu kutuwa omulimu, ffe ebirala obitulekere. Tugenda kukyusa eggwanga lyaffe era tugenda kulagira ddala abaana baaki n'abaana bannambi nti Omufirika eno ensi yiye si ya muzungu. Omuntu yenna asula mu buliri bwe kiba kyabulyaza amaanyi okubusulangamu ng'ate ayita bannayiba bamuwaalire. Nedda we yalira obuliri bwo butereeze kuba gwabusulamu. Abaana baffe fe abalina okubakuza kuba baffe, si kubalekera abazungu ebiyisayisa by'owulira ebijja n'abantu abo abamu nti oli bamulivudde omwana mulenzi yeebase ku mulenzi munne. Tubakuba tubadde bagayavu nnyo ekitenkanika olwo ne netuzingako. Kale weewaawo nkomyewo n'omukulu gye baleko ssebo obulamu bugamba ki Rasita? Obulamu nenze obulamu bweyagala. Olagidde ddala nti obwa Rasita obukutte obukwasiza buvunaanyizibwa. Lwaki ompise Rasita? Anti ekiviiri ebikomokomo Rasita Dimaliza. Era waliwo olumu enviiri zino olwenzisiba obuswayiri obuntuntu obutonotono obwo. Kati Abannayuganda oba Abafirika twogera bwogeza ebintu nga tetubimanyi. Kubanga okusiba obuviiri oba gwe okundaba n'ekiviiri n'ompita Rasita si kyekitegeeza. Rasita kitegeeza. Kubanga Rasita yandibadde muntu mwetowaze, Rasita yandibadde n'empisa, Rasita yandibadde nga mukakkamu, Rasita yandibadde nga ayina dread ate ez'ebbeeyi. Rasita bambala nnyo ebintu era nga nabyo bya bbeeyi nnyo. Omulasita yandibadde n'omutima omulungi ennyo. Byonna sibirina. Weeyisa bubi. Byonna byenjogedde sirinako n'eki. Lwaki mumpita Rasita? Toli mwetowaze. Siri mwetowaze. Siri nze sebo sigenda nze tebanyigira mu ttooke. Rasita bamunyigira mu ttooke. Oli kalittima. Byonna obyenyumirizaamu. Yes. Buza kuba. Nze ndi muliro. Bonza omuliro mmanyi kasita gwaka nga nange nkoleeza. Bw'okoleeza nga nange nze olugero entambulira kakufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere. Waliwo ekwata muli bwe muti. Ye siriiko ebyo. Kuba lugjawo olugero nno. Bwe balugjawo nga nzirayo gye mwagala. Akufumbira omutwe omufumbira ya bigere. So abantu baleke okulaba obulabi n'amaaso ekintu ne balowooza bwe kibeera. Nze siri Rasita. Abalasita gye bali tebalya na nnyama nze gye nsinga okumpoomera. Buli kanyama ndya buli kanyama. Ekali. Ate kugenda mutambuza ddembe. Ate nga abasamize tebalya mbizi goli musamise eki. Embizi era ye mutambuza ddembe gye wade ogamba. Mutambuza ddembe. Abasamize tebalya mbizi. Osiiba. Eyo sijirya. Ogambye olya ennyama eya buli kala. Nze mbadde ntakako n'ey'omu nsiko. Gye bayize nga biki ebyo. Abantu babuuze ko beyanjulira. Sisobola kulya mbizi. Amannya yenze Dimaliza Angelo Oga mutabani wa Sikola mulya nnimire mpala n'obwavu n'abatanjagaliza ndi musajja muyimbi. Mutabani wa Sikola mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mulya nnimire. Katonda yatuteekawo nga atulaba tetulina maanyi. Talina kukolera bukolerezi. Tubanga mmese. Yegwe ddaawo. Dimaliza. Ekintu kino kikulu. Olwaliro tutandike bwe tuti. Omusajja yafa. Omusajja bwe yafa ne bamuziika. Bwe bamuziika wayitawo emyezi 2. Omu ku bataka n'atandika okumulaba buli kanaku. Ng'agenda ewuwe mu njuye. Era nga buli waggulu omutaka bw'aba ava okukola noono gwe baaziika aba ava mu trading center ng'agenda mu njuye naye baali bamuziika mu manju. Era omutaka n'atandika okugamba abantu nti omusajja gwe twaziika yazuukira dda nze mulaba n'ambuuza nako
Nangamba nti eje baleko muzeyi kampegano. Noli namugamba munange je baleko mbuyasoka nalowooza nti obattamiiro. Agenda okulaba kiiseko omwezi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu. Ng'amulaba budde ki? Obwokunnyuka. Kawungeezi. Sawa 11-12. Agenda waka. Mu ngoye ez'enjawulo. Bamuziika manju wanju naye ng'agenda ewaka. Ng'alinga nga omuntu ava okukola ng'agenda mu njuuye. Enjuuye yali talina muntu agisulamu. Era nga kigambibwa nti yali yeggulira n'ayingira. Naye ng'amalaalo ge gali manju wanju era be bamuziika. Limaliza. Kisoboka omuntu okumuziika omuzimu gwe ne guddira mu fomate y'omubiri ne gukomawo ne guzuukira ne gutaayaya ku nsi. Wali okirabyeko? Kakati ekituufu kisoboka. Emizimu gino oba omuntu bw'aba nga afudde taba mulungi eri gwe omuntu omulamu. Taba mulungi. Era emizimu gitera nnyo okutambulira ne mu misota. Teriyo emisota egyo gy'olaba egisinga giba mizimu. Emisota snakes. Yes, giba mizimu. Abantu be bagiwaayiriza mbu ogwo musambwa. Simaki omusambwa mulungi tegutambulira mu ebyo ebyobulabe. Naye yensonga lwaki omukyala asobola okuloota omusota nga gumukozesa. Emisota gyegumbulidde okukozesa abantu. Yes, kubanga omuzimu yali muntu ng'era yeegatta. Kakati n'omuzimu gwe guba gukyasobola okukola ki? Kolera ddala embala z'obuntu. Era kyova olaba emizimu gitambulira mu misota. Omusota gwa bulabe n'omuzimu gwa bulabe. Bw'oloota omuntu eyafa ebyenfuna byo bifa bitandika okudobonkana. Abakyala b'okwano baggwa omukyala, abasajja b'oyagala bakukyawa. Ebintu bitambula kigoye wezinge kubanga bifa. Singa oloota omuntu eyafa kitegeeza si mulungi. Kati n'omuzimu kyeguva gubeera nga si mulungi. Kati omuzimu ogwo butabeera mulungi osobola okugusisinkana mu nsi y'emyoyo ne mu nsi y'omubiri. Omuzimu nti osobola mu nsi y'emyoyo oloota buki? Buloosi. Oloota omuntu eyafa. So ate osobola omusanga reality. Era n'osooka weekwatako bw'oti olabe eddala owunze oba ddala kyolabye kyekyo. Ng'ekisooka ojja gulabira mu bintu bisatu. Ekisooka oyinza okusanga omusota gyegyo emisota gwolaba ne guddukirawo ne gubula. Gwe gw'omusota ogusobola okubojja ne guddukirawo era ne gubula. Gwo omusota ogw'emirembe gubeera awo ne gutambula tegutya ne wemwogera nti gugwo omusota tegukyamuka. Naye guno gwoyogerako bogeza omusota gugwo nga gwabuze dda guba muzimu. Naye abantu tebakimanyi. Era bw'ogusanga weetereeza oyina naawe obuzibu. Oba obuzibu yasanga obuzibu. Oba omukisa tabisanga. Gw'otambula osanga embwa nga zeerinnyira. Gw'otambula osanga misota. Gw'otambula bintu bisalaasala nnyo mu maaso. Owulidde? Ne bannange wakiri ensooka nenyumuka simusi yange eyo. Anti kwata omuntu omugaye tuli ku interview. Anti si yange. Anti kwata onanyini simu omugambe. Anti nange mpulire kati gwe kyekiraga nti yange. Esimu yino muno. Sisi kana. Smartphone yo alagawo. Weeri njirina. Totambula nayo. Ne bannange. Kwata nawe program ejaffa. Ati kati labayo. Mbadde nkyakunnyonnyola. Gwe buli ono uli essimu evuga eba yange. Mugende wano. Omuntu okusanga embwa nga zeerinnyira biba bisiraani. Yes. Ebyo ebintu biba bisiraani. Bw'osanga embwa nga zirundudde zeerinnyira biba bisiraani. Biba bisiraani. Bitya. Kakati kibanga era okusanga omusezi. Kibanga era okusanga omulalu.
gwe lwaki osanga bintuntu ebitategerekeka kubanga ebyo n'obo birose mu kirooto bibi olaba ensi y'omyoyo ebiti ate gwe ey'omubiri ey'omyoyo obisanga era mu mwoyo eyo n'otiirayo kati ate eno mu mubiri bw'oloota embwa nga yeerinnyira mu birooto kiba kibi bw'oloota omulalu bw'oloota omusota byonna bibi bizibu mu birooto olootera omulalu ky'oloota mu kirooto nga kibi era kiba kibi ne mu nsi y'omubiri kyovula bw'oloota ennyama buba bulwadde era ennyama bakugamba si nnungi ne mu reality yes so ebintu mu bigenderere kakati emizimu egyo nze njagala balaga abantu bagitegeere bulungi baleme okubeera mu nsi nga emizimu bagiyisaamu amaaso emizimu si mukwano gwo yensonga lwaki tuyina entiisa eri ey'omuntu okuba nga ayasimudde oba azuukusa ate mubadde mukaaba ate ne mudduka eyo entiisa etegeeza nti si mulungi kati nze kankunyumizeeyo kasitole kamu waliyo eyo omukyala ekyalo bakiyita buwanuka naye waliyo omukyala yafiirwa omwana we yali kali kawala kali mu myaka awo nga 4 ng'akyakaweeka mu mugongo abakazi bakuza banekyeje emyaka 4 bakyamuweeka bw'aba alima n'omwana we ku mugongo buli ujadda n'omwana we ku mugongo buli mu mbeera eyo era omusota gwe gwabojja omwana kubanga ye yali naye nga afunye omugga akuba obutunda ate ku butunda okwo kwaliko omusota kati omwana ono yagulaba ate yazanyisa muki yazanyisa muzanyisa ate ono ali biza akuba butunda omusota ne gubojja omwana mu mutwe kati omusota ogwo jjukira guba muzimu yo ensonga ki aba tasobola kuwona omusota gye bajjanjaba n'owona gwegwo omusota ogwa bulijjo naye omusota ogubaamu emizimu towona ne gumubojja mu mutwe kakati gwamubojja jjukira omusota gukubojja tokaaba kubanga toyina bulumi bw'okola ki wabula ate osanyalala busanyalazi agenda owulira omwana omutwe gudde eno omwana omutwe gudde eno gudda buli sayidi koyiye omwana ayagala kwebaka n'ayongera kukola ki kunyweza kumba omwana yafudde kubanga mu mutwe obusagwa bulinnyirawo ate gukuluma wansi ne bulinnya mu mutwe kati ate we gukuluma mu mutwe kati bw'afiirawo ono agenda okugjayo omwana amugjayo ng'omwana yafudde dda ate n'amutya n'amukasukaawo n'abuuka n'oleekaana n'akuba emiranga abantu ne bakuŋŋaana beebuuza ekyassa omwana tebakiraba naye bagenda okumukebera ng'avaamu ejjovu kuba omusota nagwo obanga anywedde obutwa obimba ejjovu kakati omwana ne bamutwala ne bamuziika naye omwana oyo bamutwala omuziika olw'okuba nti nno omwana yali kubanga ebiseera ebisinga omuntu afudde ng'abadde bamusala eddagala mulalamu eddagala eryo lirwanagana n'emyoyo era bwe bamutwala omwana bwe bamutwala okumuziika naye nga bano buli bwe bagenda ku malaalo okulimako omwana abeerako ng'atudde ku malaalo sokodde mukono kati ogambye omuntu afudde nga baali bamusala eddagala abamulalamu kiki obadde otegeeza aba mulalamu nti eddagala likyanywe bakuba mirambo gireme kuwunya lino eryabasawo lye basala baleme kuloga nti baleme kuloga funa bifaanyi lyo bw'ofa terifa lisigalamu kuba eddagala ekiritta si kyekitta ggwe mwenna mufa byanjawulo gwe kikyo kirala n'ebiritta eddagala biki birala maanyi kubeera nga gasusse kuliryo kyekiritta naye ddyo libeeramu mubiri paka we gulivunda ne guggwawo ddyo eddagala libeera liramu kakati omwana oyo baali musala nga muto naye bwe baali musala eyalaamiriza ng'ali musala teyakoonako ku kyamizimu kyotakonyeeko kikutambaala eddagala litambula na lulimi tinjagala togwa kabenje totemulwa lelelele ne babyogera ng'eno bwakusala byatayogedde bikutambaala kitegeeza alisala alina okuwandiika byagenda okwogera abimaleyo wakiri agambe ne byesoogedde tebikulumbagana wakiri ekyo nakyakikole ki akiteekeko
kati ono omwana ebyo tebabyogera. Bagendanga okulima omwana amalalo g'omwana ku ntaana basanga omwana ali ku ntaana atudde ayavula bw'alidde engulu bw'alidde emmanga eddaalo bw'alidde engulu mu buliwo kati ate bo basooka ne balowooza waliwo abaloga balabe ekyo bo bwe balowooza naye nga gwali muzimu. Omuzimu kati kankubulire ng'oggyeko omusota nga bwe nkugambye nti bibeera ebintu bisatu mwe gutambulira. Omuzimu gutambulira nnyo mu bisolo ebikambwe, mu puusi omwo mwe gisiiba. Emizimu ne puusi bali bati emiyaayu gino yabanga muntu era gwe tebakulimbanga nti puusi nnungi obeere naye waka. Abasamize bagala bw'obeera ne puusi ewaka oloota nnyo ebirooto ebibi. Dayira. Yes. Omuzimu guba gwekweka muli mu kkapa. Kati emizimu gyo buli we gijja gyonna egyaba abantu baabaafa gisirikira mu kkapa omwo ne gikubega. Kubanga omuzimu tegukolagana muntu mulamu. Muba mu ntalo nago gugamba naawe yingira ekyambalo kye okiwulire. So abeera na puusi n'owangaala. Nze babampa abawangadde nga yawangaala yava awangadde ng'ali ne puusi. Puusi ya bulabe? Puusi ya bulabe kubanga emizimu gyekweka mu yo. Puusi muzimu. Puusi bw'obeera nayo toloota birooto birungi. Puusi bazirogeramu, puusi bazisindikiramu ebintu byawongo. Gwe puusi wagijjawo kubeera nayo nti nagigula. Puusi wagigula gwagigulako gwomanyi yali yeewonya oba yali kubanga tebazikola obutale bw'okutundibwa. Waliwo akagulanga katono ayagala kamuliire emmese gwe gyogamba nti oyagala puusi egirye. Emmese Katonda yagitonda agiraba nti erina kulya bya bwereere. Ogireetedde ka puusi emmese ogyagazaaki ate eriye nga tezimalawo erya buli kimu kyokka emmese ebeereka nayo. Anti gweoli mwavu lwaki toteekawo mmere? Ketuukidde okulya engoye n'engatto zo toyina mmere. Anti n'emmese tazigira ebitega bijjira mu mmese n'eryalya buli kimu bintu. Teekangawo obumere ereke engoye ejja tuuka ekuviire. Ate mmese tebeera wayonjo. Amaka gabeeramu emmese tebaba bayonjo. Mwe mwamwerowooza nti muli bayonjo. Muddidde engoye muzituumye mu nsonda. Emmese erina weyeekweka wakyafu. Beera n'ennyumba nga yeetadde bulungi. Emmese eneebeerawo. Lwakuba bwe twogera ebituufu yeepanka oyo. Keepanka kaka kalugezigezi nkubuulira kituufu. Emmese tebeera wantu wayonjo. Ku tayiro awali tayiro kakapeti nga kalo ke tulinyeeko emmese ebeerewa. Eyagala nnyo ennyumba weesima nga ttaka. Tagwa mu kamera. Director tagwa mu kamera. Okitegedde? Kakati tudde wano. Akaana kayavula. Kayavula. Ekyalo kyonna tekyesombye okujja kulaba kaana ke baaziika ate kayavulira ku malaalo. Bwe bajja nga kabula. Baani? Abalala. Kalabikira ba family bokka. Omuzimu tegulabikira buli omu. Gw'ogulaba nga nze sigulaba. Era osobola okuva wano n'oyimuka maama omuzimu wewe nga gw'olina by'olaba nze byessiraba. Tegulabikira buli omu. Akazimu k'akaana kalabikira nga ba family. Abo bokka abaafiirwa be bakalaba. Bwe banyumiza abaziisi tebakkiriza. Bagamba oyo omukyala waawo agenda kugwa eddalu. Atandise okuwuguka alina byagamba byalaba naye nga kituufu abiraba. Omukyala yakalaba nga yekka. Si mukyala yekka, abeewaka bo baamulabanga omwana oyo ayavula. Kaakati waliwo n'olunaku olumu lwe yagenda yali yeetisse ekidomola ava ku luzzi. Bino ebidomola ebibasala ffe twabiyitanga biŋŋaŋaali bye basalako waggulu ekintu. Yeetisse bw'ati agenda okwetikkula ng'omwana mu mugongo gy'ali. N'alyoka adduka ng'alinga yejjako ekisaanyi.
ng'akaana kakyalemedde amulemedde ku mugongo omwana yafedda amulemedde ku mugongo naye akuba enduulu wowe amwejjako wowe ayagala amusuule tagwa kyokka tebamulaba abantu tebamulaba omwana oba yali yanyiiga kakati njagala kulaga nti abantu banyiiza emizimu mukyala yali yanyiiza atya yali yamunyiiza atya okumuleka omusole ne gumuluma anti kakati abantu banyiiza nnyo emizimu bagisaba omuntu asaba omuzimu maama we yafadda taata we n'akaaba n'adduka ku malaalo ga kitaawe nyamba ku bizibu bye nnina wano nyamba oveeyo obakoleko olololo ebyo bikyamu omuzimu ogenze ku malaalo ga maama we yafadda kusaba oli mumusaba omuyitayo mbw akuyambeko ku ntalo gwe zoli mu kulwana mu nsi oli naye zaamulemerera ebibye ne bikomaawo kakati ate gwe omuyita alwana ezo entalo naye takolagana naawe n'abantu mbawulira kasita omuzimu gwa kitange gumulaba muleka abikole kasita gumulaba kugenda kukola ki gwe gugenda ate okukolako obulabe naawe tegukolagana naawe omuzimu n'omuntu omulamu tebakwatagana oli ali mu nsi yiye naawe oli mu nsi yiyo gwe nno gukyakwegomba okyassa gwe nno gwe gukyakwegomba okyalya kamere gwe ogusinga ebirungi byofuna gwe bagusibira awantu wamu tegwetaaya katate gwe gwosaba jango nyambe abantu bakola kikyamu musabe emisambwa naye biki byogamba ate anti emisambwa maanyi ga Katonda nze ndi wa buwangwa na nnono beŋŋamba be babitegeera ebyo siri kuba bo bwewalokola abe walokola babeereyo naffe tuyina abaffe kati ate gwonyiize nze bw'oba oyita ababo sinyiiga awo we wali obuzibu kakati n'olw'ensonga eyo abantu temuddamu kukoowoola mizimu emizimu mikyamu ekyokubiri emizimu girabika mu bintu bingi nze mbagambye emisota puusi mizimu myereere giri omwo kakati omukazi ono yakola atya yaguluba atya kakati awo ng'alina ate kugenda ku musawo bakwata omuzimu okukukwata kyeyali alina okukola awatali ekyo gwali gusobola omulemerako paka naye kufa omuzimu gwennyini gukozesa n'accident omuzimu kubanga osobola okuba nga ovuga ne gukulabikira ng'omuntu asala ate ng'omuntu era asobola okukolako obulabe ng'ayise mu muzimu ng'aloze kyekiri ng'eddagala badde oli yafa ne balimukola ku malaalo ge ne bagugumula omuzimu ogamba lwaki tebakola ddagala ligugumula muzimu gwe kubeera na mirembe kubeera bulungi wabula awo basiba musibe gwe kusigaza emirembe kana tebaagala kumalako mirembe bagugumula kiraga ki teri muzimu mulungi oli nabwo abanga abadde wa kisa nnyo abadde mulungi nnyo abadde asaasira naye bw'amala okufa bwe baba buli omu akwata erirye muba mwawukanye oli agenze mu nsi yiye nawe osigadde mu nsi yiyo waliwo abantu abagamba nti waliwo emizimu emirungi anti be bali mu bukyamu betuzze okugolola bategeere ekituufu toweetantala kusaba mizimu asabe Katonda saba mu Kristo webale nnyo Kristo yani kyoka Jesus omuntu yenna waba yafaako talina maanyi genkana Katonda anti oli yafa n'azuukira oba yazuukira oba yakola atya naye gukasooba nga wafaako tolina maanyi genkana Katonda atafa ebyo byammwe munyumyamu bunyumya tusaba nga tuyita mu Kristo mwe mumanyi nze nsaba nga mpita mu misambwa kuba tegifa gyafuka kiti emisambwa gali eri foosi omusambwa foosi tegubangako muntu gusobola okwambala ekyambalo ky'omuntu ne gukulabikirako kko ne gutema naye tegufa osobola okugutta ng'okuleeteremukko
totisana gozanya n'okuzanya kakati esekeeza emizimu nga gyansasage tegeeza byambyone byonna ebitera okuba mu bantu ensasage etera okuba mu bantu eyebyewunyisa bantu abaafa bebagireeta mu bantu bebabireeta n'osanga oli akwata obwana obuto oli akola kino ne kino naye nga waliwo omuzimu gweba eri mu malaala ewaabwe gwe basimbako eddagala ne boogera ebyo byonna mwe ne mubeera n'ebintu ebibatambaala n'okola ekintu nga ojja kyejjusa n'okola ekintu abantu bagamba naye yabaddeko ki anywa omwenge n'agangayira naggwamu yenna bakikolera eri ku malaalo kyokka mwe bagamba nti ate mugende mugalime ogalimako ki ekyo kiri mu buwangwa okulima kubanga kubeera kuyonja okuyonja amalaalo we gali si bwe guli kale yonja tetukuganye naye yonja nga weegendereza ti oyinza okumala okuyonja n'onaaba ku ddagala oyinza okugendayo nga naawe toli mutene tomala gadduma mbunza okufuna emirembe baŋŋamba nnima ebijja bya jjajja sima ebijja bya gundi olwo nfuna emirembe ani ekigamba mirembe ogenda ogijja wali emizimu mugyegendereze miralamu kyova olaba puusi ekulu puusi lwaki nkuga puusi naye eringa musota naye puusi ekuluma n'ofa saako puusi gwerumye tomulabangako simulabangako kakati kyotalabangako kiba tekiriiyo wali omulabyeko puusi ekwakula bukwakula eruma nali mulabyeko ewaffe yamuluma eyo nayo sitoola ennamba yamuluma n'agejja ekigere okugulu ne kukoma eno kuti nga busagwa buli omu yamukwata nemuluma ekigere yamuluma ekigere n'azimba okugulu ne kubanga njovu ebigere byo bitegedde kwagejja kunayona ne kuggwayo bwe kuti naye nga buli we bakuteekamu akagundi ne babanga abakukamula nga muvaamu ebintu nga bifaanana puusi lyali ddogo anti puusi muzimu gwe gukuwadde ebibyo nga ebintu bifaana puusi bupuusi obuto obwoyayoya bonna nga mwebuli obwoyayoya njala yala biki era yafa bamulogera mu puusi si bamulogera mu puusi ffe wetuba tulowooza naye waliwo n'ebizibu ebikutuukako nga tewali akulozi ensi etambuliramu emyoyo emibi gyamutomera butomezi egikutomera kubanga gikusanze naawe nga toweefaako abantu bangi nyo bafuna ebizibu nga teri amuloga obwavu kyogamba buli gwe buluma bamusiranye nate gwe busobola okukuluma ne bukulemerako n'otandika okukyawa abantu nasanze gundi oyo bw'omusanga tokola okyayira bwerera abantu kiri ekyobwavu bwo kiyina walala we kiva olina byotannatereeza tonnaba kwefaako tonneezuula okitegedde bana baganda nasanze embwa ku makya kanzire mu nju abalimba berogoza bwerogoza anti era lwaki wagisanze byo ebikugoberera bye bikusanza owo mukisa asanga mukisa alina omusamize oyo yali bosi waffe mu byokupoota naye nga ye bwasanga omukazi nga yakafuluma kweyo tetupoota mukaya mukubira owaye bosi nga tozze kukola nti nazzeyo mu nju tukole enkya kusanga mukazi bwasooka osanga omukazi anti kati nawe omukazi ayinza okuba eyo nga bwe yabasanganga nga naye eyo takola kati nga mwena mwewayiriza mwasanganga omukazi oyo oli ffe twamukubira tuli kusaiti twasulanga ku saiti kati omugamba wali tukole leero nga wali tukole enkya nga yeye ebintu tebitambula bwasanga omukazi oyo kumbe nga mwe temumanyi nti n'omukazi oyo gyali bwasanga omusajja oyo eri tebitambula nga naye agamba omusajja oyo alina obuzibu kati ani aba omutuufu bonna beesanga buli omu awayiriza munne kati ani aba omutuufu ffe n'omusajja bw'atunyumiza tulowooza omukazi wa bisiraani n'omukazi banyumiza eri balowooza omusajja oyo wa bisiraani kati ani wa bisiraani okitegedde kati abantu baleke okubanga ebintu babiteekamu nnyo amagezi amangi oyinza ebintu biteekamu nnyo amagezi amangi naye nga toli mutuufu
ng'olina ebizibu byonga ggwe omuntu gwe ate obisiba ku balala kubanga senga obadde wa mukisa tewandisanze wa kisiraani ow'omukisa alina sanga mukisa ow'ekisiraani asanga wa era asanga wa kisani munne kati toddaawo n'ogamba mbu nze we nabadde naye simayanga nze kati sente zanzigwako nawe oli wagupaliku nawe olina ekipali kyo kubanga lwaki era oyo yeyazze mu maaso go kati abantu mmwe bennyini mwetereeze munabe ku ddagala basabe tewali buzibu bagende mu makyaki basiibe basabe katonda ali mu nsozi tali mu kyaki mu bayibuli tekiriimu kati ate lwaki otusindika mu kyaki buli ssabo liri ku lusozi no eyo katonda bayibuli gyetusindika mu nsozi katonda akolera mu nsozi zokka munayo bayibuli katonda akolera mu nsozi zokka anti bayibuli yoyo gwegamba ki nti mwana katonda ali eyo tutereko kunyirira awo wansi tulongose ku dimaliza ono dimaliza abasamize problem gye muyina mufuna obuntu obutinitini mu bayibo omwo ne bumwekwatako nga muli confused. Yesu yasabiranga mu kyaki ki jogera erinnya sina kyaki gye manyi linnya naye lwaki gye yazaalibwa erinnya olimanyi ti Yeruzalemu ati kyaki nze okwati zaalinanga manyi ekitegeera kati ate mu kifo mwe yazaalibwa erinnya ddyo lyaliwo baaliwandiikawo sebo ndi musajja musamize naye fe basajja basamize abagezi ennyo Samwana wa Katonda ali eyo dimaliza ono twagala tumubuulire nti Katonda affe takolera mu nsozi mwokka akolera buli wamu erekera ogamba nti Katonda akolera mu nsozi ojja kubulira bwereere ojja genda ku nsozi bakusaddaakireyo naye ng'okimanyi bulungi Katonda waffe Katonda w'oku nsozi Katonda w'oku mayanja Katonda w'omubiko naye Katonda w'oku museetu nze kyemmanyiko Katonda ekitono tayina gwagaana kusinza mu buli ngeri yonna gy'abayagalika kasaba ng'omutima gwe gugamba anoonya ye simanya awo byawandiikibwa ekirala simanya kyawandiikibwa ekyo ekirala kubanga ffe ebyawandiikibwa ebitudirect n'okutuwa amagezi gano amatono tubeere nga tutegeera ebitono ebingi biyinza obutatuyamba kubanga ebingi oyinza omunoonyerezaako ennyo naye toyina namagezi ganyiiza Katonda toyina magezi gasobola kukola bintu binyiiza Katonda ate toyina magezi gasobola kukola bisanyusa Katonda kubanga buli kyoba ogenda okukola ye yakiraba dda aba yasanyuka dda oba mbu agenda sanyuka ku olwo ng'okikoze kubanga yakulaba dda mu maaso gy'olaga n'akutegekera na biki by'ogenda okukola kati kiki ky'ogenda okukola ekipya kyabadde tamanya asanyuke kiki ky'ogenda okukola ekipya kyabadde tamanya anyiige onenno oba mugezi wotuukira okukola ekintu Katonda n'anyiiga Katonda ekintu ne kimukka mu bwongo obwo obungi n'anyiiga nenno naawe obeera musajja so n'olw'ensonga eyo tagenda tunyiigira bye tukola tusuubira obbikola ku bwongo bwaffe obunafu weewaawo ekintu ekiba kimbadalinga nnyo story eyo yankutteko nnyo nti ate gwe baaziika kifumba mutu gwali ku kyala ataayaya butaayaya nagamba waayi kanshiraniyoka experience eno n'abagoberezi baffe naawe ate nno bya mirundi ebiri waliwo oli gwe babika nga ye yali ayagala gundi mabugo munamutegeera mu ate tutwamulano ku TV ng'ayagala mabugo yebika kumba ayagala mabugo ne bamala okugamuwa n'alabika yakola ensasage ku TV awo yajja akutera akawaraji kavodika asobola okuteekawo obugologosi bamanyi okubajja obugologosi ne bakateeka bulungi mu ssanduuku ne balagira ddala nti bagenda kumuziika mu abaziisi muba serious ne bamuteeka ne mu ntaana ne bateekayo naye okimanyi nti abasima entaana basanga nnyo emisota mu ntaana kikyo nkugambye nti emizimu n'omusota bali abo tebateŋŋana era tosobola teri musota mulungi misota gyonna mibi era bwe gujja mu nnyumba waliwo ensonga lwaki guzze n'emmese bwejja mu nnyumba manyi oyina obuzibu emmese temala gagenda mu buli nnyumba ya muntu era bw'otandika okugira babeerawo obuzibu kubanga era bw'ogiroota obuloosi biba bizibu kale bw'ogiroota ng'eruma engoyi gwe mwana Katonda ali eyo ndowooza katukome wano leero ate waliwo abagamba mbu ebirooto bya bulimba teri kirooto kya bulimba ebirooto byonna bw'obiroota kiba kijja kubaawo ne bw'oliba ofudde kiribeera ku mwana ne bw'oliba
kyo kiba kijja kubanga ensi y'emyoyo yesooka okusisinkana kyo omubiri gwe kinasisinkana kale every child matters ye t-shirt every child matters yego jambala bwomu buli mwana ffenna ffe tuzaagala and problem eriwo kati awo ogambira nti kankuguleyokko ate ngule nange siyambibwa nga wobayamba olina obusobozi obugula nosaasanya enjiri tololeza nnyo anti ebintu bye birimu Yesu olwaliro nkusabira ebintu bye bingeje birimu omukisa gw'ogenda okujja wano kufuula taata w'amawanga era omugabirizi w'amawanga naye t-shirt nange ndagabeza obuwangwa nino nga ngamba abantu tugendeko mu nsozi tusamire ekyo kiri eri gwe nkiwa ekitiibwa bwe naatuula nayo ngeriko ebigambo ebyo tofaayo gwe gyawo nogu t-shirt gwo tofaayo naye iyo njise t-shirt si gu t-shirt ati ogenda kuba gulungi gunene akutuddeko omusajja ono oluganda alufunyafunya n'aluwomesa naye kale every child matters buli mwana yenna wa mugaso buli mwana yenna bwa mugaso gwe golabanga atalina magulu golabanga atalina maaso golabanga ayiika menye kindeke ki saagala kubyatula wano Katonda amumanyi wa mugaso nnyo bw'omukwata n'obwegendereza osobola okumugyamu omukyuzi oguli munda mu ye nyongera okujjukiza gwe atugoberera nti gwaggula olutalo ku mwana omuto oba olugudde Katonda simanyi lwaki otemako omwana omuto engalo olw'okuba tomuzaala omwokya amazzi omusibya enjala gwoba olowooza obonyaabonya mwana muto naye omuntu yena atalina amaanyi gakulwanyisa muganda wange amaanyi ge gonna gaba waggulu eyo kale mulekerawo okwefuula ebimpemempeme ku baana abato abatalina misango onenya omwana omuto olw'okuba yakusanga mu maka si ye yeezaala ne nyabbaawo nga we wazaala ababa bali innocent n'oyo bwe baamuzaala mwoyo ogwo omuto gwajja buzzi mwe abaaguleeta mu byammwe so nga kale bw'oba omwetamiddwa ne bw'omuteeka obuteesaawo ku kkubo nga tomusse aba asobola okukula ate n'akomawo ewakaawo nga yafuuka omubbedo atenkanika olwo n'otenda amaanyi ga Katonda ekyokutta abantu bonna abatemu gwe ng'omanyi wali osseeko oba ng'olina n'omutima ogunatta emizimu ogisuubudde aguze kiganda osuubudde emizimu nti gwe kennyini enfaayo tejja kuba nnungi abaana bo obalese mu katyabaga ennyumba yo ekika kyo kubanga gy'emizimu omuntu agusse gwerabira eyaguzaala ne gujba nga gujjukira ggwe wekka eyagutta emisota gijja kuluma abantu bo era ebika bye bibeeramu nti musota gwannumye byebyo ebika bibeeramu abatemu musota gwamubojja mbw ate bamusindikidde puusi mbw ate ekika tekiggwamu kulogebwalogebwa ebintu ng'ebyo manya nti mu kika kyammwe mulimu abaleetamu omusaayi omubi weewaawo kulwaduna n'ensi yange mweraba